amba oba binatambula bitya nze naawe. Nyongera kwaniriza twogere ku nsonga eziriwo kati. Twogera ku mbeera ya lockdown ate enkyaleero tulina ab'ebyokwerinda bo basanze batya embeera eno, bakwasaganyiza batya ensonga eno, ate kiki oboolyawo kye basuubira naffe kye tulina okusuubira mu ntegeka yonna okutwaliza wamu. Negatiddwako omwogezi w'ekitongole ekya poliisi naye nga ery'ettabi erinoonyereza ery'abambeega mu kitongole ekya poliisi giyite Criminal Investigations Directorate. ASP Twine Charles nsanyusa okulaba buuza ku Nasoro TV. Abalabi waffe abalungi mbalamusizza kuba kulyaza amaanya butasiima Mukama naddala kufa abakyali balamu naddala mu okusoomooza kwe tuyitamu ennaku zino mu byenfuna n'obunkenke obwaleeteddwa buno obulwadde obwa COVID. Ndeeta ennamusa okuva bakama bange naddala omukyala atutwala Grace Akulo abatumidde era abaagala nnyo era abasaba nti musigale nga mukwatira wamu naffe oboolyawo ng'ekitole tujja kutuuka ku buwanguzi n'obulwadde tubulwanyise tubujje mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale tukwaniriza afande Charles Twine amanyi nze tusiima Apollo bwetandise program. Afande Charles, lockdown tugitwaliriza kati tuyise ne makati g'ennaku 42 tuwe ekifaananyi mmwe nga abakwasa amateeka embeera mugisanze mutya? Mulabika kubanga ebanguyidde nnyo kuba abantu babeera ewaka oboolyawo temuba na bingi, temubeera ku collision course n'abantu abangi, kati kafyu ne lockdown byonna biyinza okuba bibayambyeko okukwasa amateeka. Ekisooka embeera ya lockdown ffe ngaffe naffe tetunyumira. Weewaawo tukola emirimu egy'okubanga tukwasa amateeka naye nga n'obwobanga tewali misango tunyumirwa okubanga naffe tusisinkana abantu baliraanwa ba obbi basuubuza abamu kwegamba naffe tuli bantu tunyumirwa okubanga naffe nga ate ng'ogyeko omulimu gwa poliisi ate naffe tulina obulamu obulala naffe bwe tweyagaliramu. So on a private note tunaffe tunyolwa okubanga tuli mu mbeera eno naye ate eno lockdown kulw'okuba obulwadde buno bwa second wave bwajja nga bukambwe ddala kubanga edda twawuliranga abantu omuwendo South Africa baweze bati, Kenya, Rwanda ne wano mu Uganda ne tutandika okubala muwendo naye ekiseera kyatuuka ne tutandika okubanga kakati nga tumanyi betumanyi nga tubala betumanyi nti oboolyawo nti ate gundi naye yagenze tono yagenze. So wadde okusoomooza kubaddewo nti engeri gye tubadde tukwasa amateeka oluusi abaserikale bannaffe abamu nga bakozesa amaanyi agasukkiridde era ekintu kye tutawagira naye nga okutwaliza wamu abantu bakkiriza okubanga ba appreciating that yes there is a problem era ne tugihandolingira wamu. Apollo nga bw'omanyi ku lunaku lwa Monday bwe twali mu press briefing ku police headquarters mukama wange enanga kubanga yafuna daily reports okuva Minister of Health yalaga bulungi nti kati ekirwadde abantu abali mu ddwaliro nti bali abantu 966 nga kitegeeza nti at least omuntu kati agenda mu ddwaliro tasobola kubulwa oxygen. Bw'ogenda Mbale, bw'ogenda Bushenyi, bw'ogenda Luddawa era kusinziira ku namba eyakendedde era neggulo nabadde mbiwulira mulago nti enamba yakendedde ddala nti era mu butuufu osobola kufuna obujjanjabi kubanga kati ebikozeseza bwebiri naye okutuuka ku buwanguzi obwo gabadde maanyi gaffe nga poliisi n'abantu abatukirizaamu n'ebitongole ebirala okulaba nga ffenna ng'ekitole tukwasiza wamu
tulwanyise ekirwadde kino. Twali twafunamu kwekyekanga nti oba tugenda kukwasa amaanyi era n'ekiragiro ne kifuluma. Mukulembeze the president yali yasuubiza nti agenda kulagira Minister of Finance bayise n'ekiragiro nti anaajemeranga ebiragiro bya COVID ebya SOPs ajja kuwanga ssente enkasi. Kati tetumanyi muwendo gwazo naye twali tukyali awo ate ne wafuluma ekiwandiiko ekirala. Mu Luganda kye bayita batya naye nga mu Luzungu it is a statutory instrument. Yafuluma number 38 nga Minister of Health yagifulumizza era neerambika bulungi omuntu anaajemeranga ebiragiro ebimu bye bateekamu nga bwagenda okukwatibwa atatwalibwe mu kooti bamusalire ekibonerezo kya myezi 2. Weeru kiragiro naye twali tutidde nti ate kati tetuleeta omujuzo mu makomera naye nga mwatu amateeka geegwo ekiragiro bwe kiba kizze kikwasisa nga bwe kifulumizza. Naye abantu nabo ne bakitegeera ne beeyongera mu kwerinda wadde okusomoza kw'amaanyi tukimanyi ebibaluma naffe bituluma. Naye tulaba nti at least amaanyi ge twataddeko abantu bambala masiki ebbanga baleewa busanitizer kati eri part of design. Amu baziteeka mu nsawo abamu bazikwata mu ngalo banaaba. Era twebaza n'abakulembeze bonna buli mukulembeze yenna mu kiti kye. Era ntwala n'omukisa guno ku mpewo nga njagala kusiima ow'ekitiibwa Kano Besigye. Dr. Besigye. Butuufu omusajja oyo ali omu mu bantu abali crusade erwanyisa COVID. Buli bwavaayo omusajja bw'abyafuzi oluusi ayogera ebikuba government naye ku luno kyenkana politics ya suspending ali mu kaweefu w'okubanga alwanyisa COVID. Afande Kano tukwebaza era tojjanga okwo tujja kukwasiza wamu ffenna nga bannayuganda tutuuse ku buwanguzi. That is very good. Oyogedde compliance nti abantu bacomplyinze oba oliawo naye ate ndabyewo ku mbeera mu biseera bino ndowooza ennaku ziringa 3 emabegakaawo ebikokweto ebimu biyodde abantu abali mu mabaala abali mu bifo ebisanyukirwamu bwe bityo ndowooza obirabye mu nnaku nga 3 mabegakaawo. Bwekito bwe kibadde okuva emabega oba kino ate trend yandibanga ekyuseemu abantu bandibanga balegezzaamu? Ekyekituufu kiri nti abajeemu era nga president bw'abayita weebali babaddewo n'ebiseera biri ebyasooka kutyo ebiseera ebyasooka kyalina waasi ate nga n'abantu ng'oba oli awo nga bakitwala layisi nti watali mu poliisi ffe wano tetujja baloopa babajeemu naturally weebali nakatuwenjogerera waliwo amabaala gasuze gakola tusula tulawuna nimukola kyolwo naye kaakati kiba kizibu okumanya nti mu nyumba y'omuntu eri mu kikomera tate yagifuula bbaala okuggyako ng'omuntu atemezaawo n'atuwa intelligence oba ne tudda ku kamera zaffe ne tulaba nga emmotoka zonna zigenda mu kikomera kimu kati awo tuteekawo intelligence ne tumanya eno waliyo olumbe waliyo mbaga lwaki emmotoka zonna ziyingira mu kikomera kino okiraba naye nga ng'oggyeko ekyo babajeemu weebali naturally simanyi kiri mu mwenge kubanga nze n'ebbanga lyena gunywawo okwo saatuuka ku level ya addiction nti bwe mba sigunywedde nti mpulira nga ndi bubi nnyo we naguviirako ng'era nga siri ku level eyo naye simanyi omuntu akimanyi nti ekirwadde weekiri akimanyi nti poliisi elawuna akimanyi nti kive guba musango naye mutuufu n'avuga motoka n'asula mu mwenge weebali naye enjawulo eriwo nti abangi be baaleka naddala mu public bars kati omuntu okubanga naye abeera inconvenienced ng'ave najeera convenience agisange Old Kampala nakyo kimukalubiza n'olw'ensonga eyo ffe tujja kusigala nga tukirwanyisa naye gwe tunaakwata era nga bwe tuze tubakwata olwo ng'eyiye gye yayalula eyidde. Okay. Okay. Soul TV kwali program Omunnyo Ku makya tugenda maaso. Afande Twine Charles ye mwogezi w'ekitongole ekya Bambega wakati mu poliisi mu kitongole kya Uganda Police. Togera ku mbeera y'okwassa amateeka wakati mu mugalo gwa COVID-19 bo basanze batya embeera eyo n'ebirala bingi waliwo n'ensonga y'ababadde babungeesa eŋŋambo tujja kubanga tukituukako mu maaso eyo naye katono nnyo tuwa ekifaananyi Fande Twine obuduukulu buli butya kati kuba obuduukulu bwe bumu kw'ebyo omuntu mwasobola okutuuka ate n'ayola ekirwadde ekya COVID-19
Obuduukulu bwamwe mulimu abantu kuba yebadde embeera ebadde nkola nga buduukulu abantu bamalayo ne tuwulira nti bamalayo ne weeks biri bitya kati eyo? Bakama bange abatulaba ku TV omanyi waliwo omuzungu ojja kunyamba otaputire bano abantu mikwano gyaffe abatafuna chansi yakugera luzungu ngaffe nti yagamba nti the strength of a man is measured during the times of trouble as opposed to the times of comfort. Amaanyi g'omuntu gagezesebwa oba galabikira mu kaseera ak'akazigizigi. Bukyanga lubanga lwa mindi Abannayuganda naffe kennyini balina okukitegeera nti poliisi ekola. Tuzze tukola naye ku luno ebintu bye twakoze mu kusoomooza kuno okuliwo ndaba ate byamagero nnyo. Byamagero nnyo kubanga era tulifuna n'obudde twogere na bino ebibaddewo wano mu kukwata abatemu abatemula muwala waffe mwannyinaffe muwala wa mukama waffe general nti abantu batunulidde eri sayidi embi gye bayita embi wadde bajogera in anticipation eya poliisi. Yes. Batunula ku sayidi eri embi gye basuubira nti yembi, just making statements out of anticipation nga tumaze okuwulira sayidi yaffe mu bujuvu bwayo naye ne batasosewaza science obuvumu n'okukola n'amaanyi poliisi kwe yakukusiza okukwata bano abantu abaludde nga mbutuufu nga batogomya eggwanga. Ate ng'okutuuka ku buwanguzi buno tekyabadde nti twagenza wa musawo muganda, tekyabadde nti mbutuufu mwabadde mu chansi, wabula ekintu tuze nga tukizimba nga tukizimba nga tulaga luluba olwo. Afande era mbadde ntegese mu maaso y'okubuuza ekyenjawulo kimukoze kati ku mulundi guno. Ojja kukimbuuza kubanga wadde tonakukimbuuza naye nga twategeka ekintu ne tulaga nti luluba olwo ku mpenda zino zetutemye nti omuntu yenna alikola omusango guno alikwatibwa. Kyaddaaki era twebaza Katonda twamaze ne tutuuka kyenkana ku buwanguzi. N'olw'ensonga eyo bwenzira ku kibuuzo kyo ky'ombuuziza mu bintu ebirungi ebyamagero ate nabyo bye tukoze nti kaakati naddala mikwano gyaffe ab'amawulire n'abamu abalaba nti mugenda mulaba ku street omusirikale waffe empulunguse ezimu era tuzivumirira. Era njagala kugamba ambasada Apollo nti bukya lockdown eno ey'okubiri etandika okutuusa ku lunaku olwa Monday yaggwa twakakyajinga abasirikale 62 abakozesa ku obuyinza bwabwe abasiiwuuka empisa n'akozesa batuuni kibooko n'akuba omuntu. Waliwo n'abasatu be twakyajinze basanga omukyala ayina stove chako stove sigiri ng'akeereye just dakiika 5 mu kifo ky'okumukwata mukyala mukadde ne bakasuka ebisigiri bye n'emmere yayataddeyo yonna neeyiika. Kati obwo tebuba buntu. Ate yo teba position ya police, teba na position ya commander a commanding a field. Era twebaza commander bwe yavaayo n'agamba n'aba briefinze nga tugenda mu field sabagambye kukola kino n'engeri gye mwetumikiza ne mukola kino nze ngenda kuba reporting era olukala lwonna n'alutuwa ne tuba charginga. Naye nga enkola gye twali twateekako nti omuntu muwoninga omulundi ogusooka muwoninga eno gwokubiri bw'oba osobola nti bw'osanga owa bodaboda weese omuntu wadde ekiragiro kyateerebwawo mugambe muganda wange ene picha ine enamba era tugirondoola mu system omuntu muleke wano tambula oba ku lw'okuba twagala kupanishinga pikigireke wano mwe mwembi mutambule enkya jangu oginone. Aba bodaboda abatulaba abangi
wadde waliwo bano abakosebwa amateeka bo bayinza obutatuweera bujulizi naye ng'abangi ajja kugamba yes afande yankwata nambonereza piki nagisuzaawo n'entambuza ebigere kilometers nga 10 naye nkeera bwe najja nampa bodaboda yange naye nandabula. Abantu ku lw'okuba balina ebizibu ebimu ebyenjawulo abamu babadde bateekawo embeera ya kifere nga bw'alaba ono ateekako kanula kyokka nga mulamuteke bayite ku road block. Yes, naye abo bonna tetuba punishes. Abantu abangi omuwendo mungi bwana Apollo tubayise ne tubawoninga era ne tubasomesa stonoka weefube si wakuyamba poliisi gwe olwala nange omupoliisi nja lwala nze omupoliisi bwe ndwala nja kulwaza eggwanga lyonna era bano mu Uganda twatandika ne keesi emu ne tudda ku 2 tudda ku 7 kati tuli mu 12. So abanje ennyo tubasomesezza era approach tebadde yakwata kuteeka mu budukulu kusiba kakati abantu beteeka mu budukulu abanje ekisooka bateeka kwempaka nti n'obwobanga oyagala kumugamba omutima omulungi ye akolaga nti nze afande tolina kyoŋŋamba embeera mbi era n'obwogirete nja kukikola atamugamba fine ate kati gwe onayomba ekizampo kyembadde ngenda kukozesa kibi naye nga si kibi nnyo ndowooza lugero naye lyayiyayi ntosobola kuyomba n'ekiyenje ng'olina dduumu okitegeera kuba kati ffe tulina amaanyi agakusubduinga kyetuliko tukikola mu mateeka kati gwe oteekawo kugamba nti nobwe tukuta era enkya ojja kukomawo ate n'abantu abamu betutte mu buddukulu b'abantu abatujemedde omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu. Afande twine ogezaako okulaga nti ku mulundi guno ekitongole kya poliisi mu kukwasa amateeka mu lockdown kikozeseza human face nga bwe twasaba ku ntandikwa bulungi nnyo era n'obwogenda ku human rights abantu abamu bwe batera nnyo okuturipotinga n'obwogenda mumwe bennyini ab'amawulire kubanga ekintu abannayuganda kye balina okumanya nti defender number 1 wa human rights y'omunnamawulire tasobola kulaba ekintu ekibi n'asirika n'obwabanga awagira poliisi n'obwabanga taatawe mu poliisi baze bakikola naffe bennyini abali mu PRO's office nga wakiri akasirikinga n'agamba omusirikale yabadde akoze kino yes bye mulaze bye tukozeho bibitu birabye ebimu tubikiriza ebimu biri exaggerated naye nga bw'okomparinga ne gunde yasooka ku luno twakozesa nnyo omutuma omuzadde ate nga yali approach nga ndiside nze police advisory committee yatuula ne bawabula abaana ba operations kyova olaba nti muyise abantu bulungi nti abantu bayise bulungi kubanga mutuufu kye bayitamu tukimanyi nekye bakoze afande olaba nga kikoleddwa nkugamba nti abamu abaana ku lw'ensonga ezitategerekeka ate bo bakozeseza amaanyi amalungi amaanyi amangi kyova olaba ng'ogyeko like the other time ku luno buli musirikale yene yakoze empisa mbi n'oyo yennyini akyali eyo nga asuubira okukola empisa mbi teyibala kubanga system bagitaddeko bukya tufuna ogambye mwakakwata abasirikale bamwe bameka abasirikale 62 bano bakagenda mu kooti tubeerayo mu kooti eyo gye mubatwala bw'oba oyagala kubanga temugenda mu disciplinary committee kakati lwaki temutuyita ne tubalabako kakati lwakuba kale waliwo embeera eyaliwo ne mutwala n'omukisa ogubalondola tukakase nti lazima baweereddwa ebibonerezo. Omanyi mu mateeka naddala poliisi tusoosowaza nnyo ekintu kye bayita presumption of innocence. Omuntu bw'obanga abasirikale bamwe no mu mateeka generally n'omuntu wa bulijjo sometimes tetanya okubanga tubiraga public kubanga abasirikale baffe bwe banadda mu public naddala bano aba uniform yakaki bali mu administration kati omuntu gw'obadde omanyiridde nti ye osi mumbayita osi nobwaba constable aba osi actually waliwo embeera nti gwe nobwogenda ng'ojjudde amayinja mu kyalo ekimu
abantu bayinza okugamba gwe situkako sooka oveewo entebe ya OC so nga ate nga OC either constable corporal sergeant kati bwe tulaga abantu babulijjo sergeant ono twamuggyako ennyota emu kati corporal kati ate tuba tumutoyodde ddala ekitiibwa kye nti bwe tubanga tumuzza mu society ate muyinza omutamuwa respect so kyova olaba ebintu ebimu tubikolera behind the curtain ye nga ye n'abonerezebwa for purposes of accountability ndoza kyandabadde kirungi mu bikole mu lwatu mutuyite nga UPDF bwekola ne batuyita mu kooti zaabwe court martial ng'omuntu akoze ensobi omujjaasi akoze ensobi ne bamwambula wali ne bamugajjamu engato nga tumulaba lazima ne tukola ki era mwakikola lumu ku kirumira yekka nedda ssebo era n'abaserikale nga mwotadde n'omugenzi bamuzibiire mukama mumuze emirembe omugenzi bano abanteekatwe bonna mwabakavaringa naye nga ng'ojje ku ekyo sisitemu ya poliisi eri nti buli police station erina kooti gwe ova kweneyo enaguli yokka era tewali olunaku wadde n'olumu awatabaawo kooti ya poliisi buli police station babatuuza so mufube nnyo okukwasa empisa abaserikale bamwe abasiiwuuka nga bali mu operations ate nga oluusi abamu ajja n'apulidinga negirite n'agamba afande mu butuufu nze simanyi kyantuukako era n'omuwe ekibonerezo kusinziira nga bwapulidinze gwe twalaba afande gwe mwakolako ojjukira omusirikale eyali ayagala okukuba amasasi boosi we juuzawo mu CBD wano mu Kampala ne mukuba ne mwasa emimwa n'ennyindo eyo oyo nga temwamusaasira nti ekitiibwa kye kigenda kaakati embeera yaliwo saatetegereza bulungi naye bwe kibanga oli mu position etwala obulamu bw'omuntu ate mwattu nazu kuno nga bagamba yali agenda kulamala bw'alagenda kufa bw'alamala awakira asiima mukama bw'obanga oli mu position ey'okutwala obulamu bw'omuntu mu ngeri yakuza omusango bw'osigala ng'olina ekiwundo wakiriko kubanga kati bwe tugamba nti tunegotiatinge naawe munange sookoleko omukyala tomukuba essasi mu process omwo ayinza okuba nga akuddemu ate nga naye si omuntu gw'ogamba emundi kiteeke wansi nga tolina kyolina n'agiteeka wansi so ebyo bibaawo mu operation naye nga njagala kutwala mukisa guno nti ebitusobyeko mu kubanga tukwasisa amateeka banange mufune ekifo mu mitima gyammwe mutusonyiwe naffe tuli bantu omusirikale ng'omuntu naye afuna feelings sometimes embi n'abanga akutuusako obuvune naye nga kyenjagala mbakakase nti buli yenna akubidde omusirikale mu ngeri yakyoyonoonere eyo si position ya force era buli akikoze ajja kuvunaanizibwa kasitanga tuba tulina information mukama wange mistenanga teyanya okubagamba nti bw'obanga olabye ekikolwa ekibi naddalamu abamawulire kozesa amagezi go gonna otufunira katambe ako banange mwebale nnyo obutambi bwemutuwadde butuyambye okubanga tutakinga actions. Alright, Soul TV koli program Omunnyo Ku makya egenda maaso nze tusiima Palondi ne ASP Assistant Superintendent of Police Twine Charles ye mwogezi wa ekitongole ekinoonyereza ekyabambega wakati mu Uganda Police twogera ku mbeera eyabakwasa eddembe butya bwe bagisanze mu wakati mugalo na biki obuulyawo ebitagenze bulungi atatunyonyole atwale n'ebibuuzo byaffe ku ebyo ensonga ezo obuulyawo ezitagenze bulungi tukyalina ebibuuzo bingi yeetonze naye ate bingi byenkyalina okubuuza afande Charles tugenda kumulamu katono bwe tukomawo tukyalina afande tova ku Soul TV katudde. Soul TV koli program Omunnyo Ku makya egenda maaso nze tusiima Polo tunile SP Twine Charles mwogezi w'ekitongole ekyabambega mu kitongole kya poliisi tumubuuza butya bwe basanze entegeka ey'okukwasa amateeka wakati mu galo
na biki obuliabo ebibasobyeko abadde amaze okwetonda ne Charles ngamba nti okwetonda kw'omwetonda naye ebintu buli kaseera mwetonda era ne muddamu ne bakola abantu basajja bamwe ne baddamu ne bakola ebintu byebimu okwetonda obuliawo bannayuganda mujja kutuuka ekiseera nga tebakyakutwala ng'okuva ku mutima kwennyini obuliawo nga balowoozebwe batyo singa mwetonda naye ne mutereeza ne kiggwa ne tulanga ekyo kiwedde ffe bwe tuba tuvuddeyo ne tukozesa ebigambo ebiwembe bife nga byakwetonda kiba gy'oli okutusonyiwa oba katonda gwe tusinza otherwise sigamba nti tukikola lwampaka singa no biba byampaka twandibadde tubakaka abantu abangi ate kubanga be batwetondera abasirikale baffe abawera bafunye ebisago abasirikale baffe abangi bavumiddwa abasirikale baffe abamu batiddwa ate n'abamu amanya gaabwe goononeddwa era abantu betufuba nnyo okuba nga tuwa obuweereza naye era nga bwe nkugambye mu buntu nze I don't want to pretend nti mukwasa gana amateeka waliwo olaba nti munnaffe mu butuufu ate asusse walina okukoma era njogera kino nga kikattiriza nti ebimu ebikolwa abasirikale teba position ya Uganda Police nga other institution teba position ya area commander nga as a position nti DPC asobola kudeployinga abantu n'agamba anaagaana kubba ku mutwe tekisoboka tetunakutuuka ku level waliwo incident emu gye twakavalinga wano ku Soul TV wane namuŋoona nga poliisi ekoze road block naye nga n'ababoda abalina ebifuluusa bakkirizibwa okutambuza ebintu nga babakutte omusajja ng'ayina ennyama ava mu bucha agisibye ku bodaboda naye ne bamulemerako boda ne bagisibiraawo era ku nkomerero baali bagyetika kugitowinga gitwala ku poliisi eyalina enkota y'ettooke twali kavalinga live nga eyalina enkota y'ettooke ku pikipiki bakwata poliisi ne bagitika ne bamuwa ettooke lye era yalizira n'agamba mulitwalire ddala waakiri n'alyetika nti okulizaayo imagine muganda wange covid nga tennajja ababodaboda tebabakwatanga ekyabakwasa kyavaawo ekyabakwasanga kati kyavaawo baali bagamba nti babakuta helmet nga DPC yakugambye babakuta helmet fine obutambala helmet bwebanga nga musango olowooza mu budde bwa covid bwona akusonyiwanga bagamba ababoda babuuzanga nti amaduuka magali ne helmet tulina bwe tuzigula kakati nze kankuwulire waliwo n'omwana munamawulire omu mukwano gwange era yankubira kale kyadda kinamuyamba naye ekisooka alina tiketi emukiriza okutambula naye nga talina tiketi emukiriza okuweeka muntu atali munamawulire munne bamukwatira ku roadblock ng'aweese omuntu that is wrong ekyo kimu ekyokubiri avuze piki ye kati agamba nti ali mu myaka 10 ng'avuga piki naye nga talina riding permit kati bwe bamukwata mbagirawo atandika kukulaga nti ate no bavuma abo abaana abamu boolaba n'agamba nti ofiisa ndowooza totegeera kaadi yange yiino tolina amaaso tosobola kusoma fine oyina kaadi ekusoma nti oli munamawulire naye nga oyina pamiti ekukkiriza okuvuga kino ekidduka musango bwe nkukwata ate tuteekamu amalala kuwudiisa mu kiseera kino otegeeza ensi mu kiseera kino mukwata zi pamiti mukwata biki tewali omuntu yena azizza omusango mu kiseera kya lockdown yes why not kakata omuntu anatta omuntu temukwata kulwokuba yabadde atambula ne pamiti ze expirinze mu kiseera kino gundi office nzigule fine ate argument ya njawulo naye waliwo naavuga nga ye mulamu bwe tafunanga ku permit ojja kufuna obudde oyitaba traffic kubanga traffic naye kyakola waliwo naavuga nga n'ekidduka kye tekiina third party ate nga third party offices nga nzigule waliwo naavuga nga ekidduka kye kiri mu dangerous mechanical condition ovuga piki talina side mirrors talina breeki talina mipiira kyokka gwe olina ekisero oba enkota y'ettooke gy'otwala ate bwe bakukwata ogamba ye batukiriza okutwala emigugu fine tetufuna naggwe ku lw'okuba otwala mugugu ate mwatwawo wetufunye ebizibu nti y'omuntu bw'omukwa takuwa nakadde kakumunyonyola akwiragala nti gwe omusirikale tomanyi kyakukola omukutte ate nga is one of the essential workers
nakuwana kaddaako kati nakulaga nti nze kasita after all abamawulire we bali balaba ensi yonna eraba ndi essential worker kangende. Waliwo wa bodaboda yali ali mu nsobi bwe yaraba abaserikale ne bamubuuza bwe bamubuuza kati ne batandika okumunyonyola ebyo nga bye nkunyonyodde n'akyuka n'adduka naye mu kudduka ne baagala okumutayiza piki n'agireka nga kuliko omukazi omukazi n'agwa yekka. So Abannayuganda njagala mbagambe nti nga bwe nkunyonyodde nti sector commander oba territorial commander tasobola ate talisobolako mulundi n'ogumu okudeployinga abaserikale n'agamba mugende mukube mugende mucunye abantu. Ne field commander yennyini abeera mu field naye yekka tasobola kukikola nti abriefinga abaserikale oba bwe bamala okukola ekintu ekibi ekawungeezi waliwo kye tuyita debriefing n'agamba nti bajegange mwebale nnyo kye mukoze leero kibadde kyamakula. No, crime is an individual liability. Nti omuntu ye nga kinoomu akola ensobi era kyova olaba bukya lockdown eno ey'okubiri etandika 62 bakatwalibwa mu mbuga z'amateeka mu disciplinary zezo zoyise empulunguse ezo mpulunguse naye mwatu nyingi pulunguse nga nyingi abaserikale baba bangi era waliwo atuukayo n'akutotolera embeera eyaliwo omugamba fine kale okusoomooza bafuna kungi naye wakozesa excessive force ejendo za ensobi gye bakusinga okukola era abamu tubawadde ebibonerezo okufiira ddala tetunakugoba naye abamu baluzinze ranks abamu emisaala gyabwe kati egenda mu revenue Uganda Revenue Authority mubatebako emisaala yes abamu bali cautioned manyi ffe nebo bakucautioninga ne bagamba kyokoze kibi kigenda ku record tukutadde ku severe reprimand sebo ekyo kibonozo kyamaanyi kubanga kyenkana oba toliddamu kufuna promotion mbulamu katusuubire nti bakitwalanga kikulu nga bw'okitwala ekikulu bw'otyo. abaana bayize lwakuba kakati mwe temumanyi kiri mu ffe. Abaana abamu bayize era n'abamu abantu batukiriza nti otuuka ku road block n'osanga omusirikale mbutuufu n'afuba nnyo okukunyonyola. Twafunyewo n'embeera nga mbutuufu omuntu oli awo akunyonyola n'olaba nga mbutuufu kale kyakola tekiri mu mateeka naye nga talina kyakukola. Abaserikale baffe abamu bakute piki ne bavuga abantu bano ne babatwala gye balaga ne babazaayo. Waliwo abakola omutima ogw'ekisa. Lwaki temukiraga ekyo? Tuli bantu n'abalwadde abamu mwe muli n'abalwadde abamu bwe batuuka ku road block olaba nga poliisi nga yemuwadde omukyala abamu omulwadde ne bamuteeka ku poliisi yaabwe ne bamwongerayo. That is good. So katusabe eno embeera eveeko ndowooza tubalayo kati ennaku tubalambale banange tusigale nga tuli bamu tuweleze eggwanga lya kale tweyaza nnyo akadde no kagendera tukyalina ensonga nga bbiri ate nga nkulu naye era kankulopere Fande Charles waliwo gwe tukyanoonyerezaako territorial commander wa wano omu driver waffe wano ku Soul TV ku makya mu nkya leero bamukozeeko effujjo ne bamugya motoka ne bamumutuuza wansi ne bamufukamiza wansi wanika emikono biki naye nga balaga nti wuno ndi mukozi wa Soul TV ngenda kunona abakozi ku makya ennyo ssaawa nga 11 ez'ekiro era bandoopedde nkyaginoonyerezaako ensonga era nja gituusaayo ewamu ekibanga kyetagisiza wansi wano mulungujja atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku makya egenda mu maaso. Fande twogere ku ekisooka tulina ensonga bbiri omaasoke nkubuuze kiki kyamagero kati ekigudde mu kunoonyereza mu kinolero kyammwe ekinoonyereza nti kati abatemu mubakwata mangu mubafuna mu bwangu kusingira ddala ku nsonga eno ey'obulumbaganyo bwatuusibwa ku General Katumba Wamala? Well, tuze tukyogera kyere nti abatemu abamu obudde bwabwe buli mbale mu luzungu tukiyita nti they are now endangered species. Kulwokuba management okuviira ddala ku regime ya Afande General Kayihura yateekako anti-crime infrastructures ebintu bye tukozesa nga bya science okubanga tulondoola obuzibu bw'emisango. Era n'atandikawo laboratory
je tuyita Directorate of Forensic Services. Yaliwo naye nga talina maanyi. Okay. Ate nga n'obukugu bwaliwo yalina ka department nga kali wansi wa department endala. Naye n'asalamu nti agitongole era agizimbe, agiwe equipment, agiwe ne personnel abatendeke bennyini. Ekyomukisa omubi nti yatandika teyalaba birungi byakyo. Naye management eyajja eya mukama wange Martin Okoth-Ochola bwe yajja mu bintu byasosewaza nga mu kuzimba anti-crime infrastructures kyali ku mwanjo. Forensic. Nga forensic eno yagiteekamu abaana abatendeke okutraininga a forensic investigator or analyst. Omu bw'ati kiyinza okukostinga Uganda shillings obuwumbi nga 5. Naye yagamba bwe tuba nga tuli bakulwanyisa emisango naddala violent crimes tulina okukomitinga sente zino. Ne bakyogerako ne bakkaanya. Obutendeke bwe bweyongedde kati. Ekisooka twatendeka abaana ekinoonyereza. Twatendeka abaana nkyali ku gundi ku forensic laboratory. Uva ku ffe aba traditional investigators. Naye kwaba abakugu bennyina ba science twayongerawo omuwendo. Okay. Ne twongerako ne equipment ebikozesa. Ne tugaziwa ne scope kiki tulina okukola na kiki tutalina kukola. Bwe tubanga tufunye kino twetaaga okukitwala South Africa oba South Africa ebyuma bye bakozesa bye tuba tuleeta wano. Era nga tuwenjogera wano Uganda police is a referral. So many cases ziva mu nsi z'ababweru ne bazireeta wano mu laboratory yaffe. Kati bwe twamala okukola ekyo ne tutegeera siti buli omuntu yenna kubanga naturally buli muntu yenna akola omusango wagukoledde alekako evidence. Evidence ya DNA, evidence ya fingerprints, ne evidence endala z'amasimu, evidence za mundu na buli kimu kyonna bw'okiwulira. Edda evidences ezimu twazifunanga naye nga tolinawo ozikomparingira. Nti ojja kusooka osangeko essasi eryakubiddwa naye nga okulukomparinga osooka n'okwata oyo yennyini n'ayadmitinga. Era bw'olaba abantu nga bagamba evidence gye twafunye nfuuku lw'okuba mbu simanyi wabaddewo tokya. Evidence police gy'eriwaayo ng'obudde butuuse ya science. Kati omukugu bw'ajja n'akugamba nti nze n'essasi lye lyakuba ate lyayita wano na wano nerikolebwa titi ate lyagendera ku force yenkana bweti lyava mu mundu nga ate source of evidence laboratory. So ebyo byoyogera tebibaamu kubuusabuusa. Kitegeeza kati obukugu bweyongedde. Kati obukugu ate mwati okweyongera kwabwo kyali kigenderere. It was intentional to build a formidable and crime infrastructure. Okay. Naye n'ekirala ne tuzimba attitude nti omuntu bw'abanga afunye obuvunaanyizibwa obwo asuspendinge buli kimu kyalowooza asooka agusa omusango gwe. Ate mwati kino kikyali kituuza tuleeta. Kuba kati kye tuliko kwe kukola DNA bank. Eri expensive naye nga tufubanya okubanga tugipushinga with the government. Nti buli Munnayuganda yenna anaazaalibwanga n'oyo yennyini aliwo omulamu. DNA erina okubanga ntereke. Obutonde. Yes, endanga butonde. Nti buli akola omusango yenna alekako DNA wagukoledde. Nti bwe tujja kujjawo swabs tutwale mu laboratory bafumbe balage nti DNA gye twasanze ku scene of crime ya twine. Okay, twine akadde no katwaliriza naye ensonga zibadde zikyali nnyingi. Otugambye nti butendeke kati obukugu bweyongedde mu kunoonyereza bwe buleeseewo embeera y'okuba nti omusango ng'ogwa okulumbibwa kwa General Katumba Wamala kye tuva tulabanga gutambula ku sipiidi yayirira abantu bakwatibwa mu bwangu abateberezebwa. Wamala yekka Abannayuganda njagala mbabuulire nti buli violent crime yonna ebeerawo. Era n'ebiseera bino eno saidi ya Makinde Sabagabo ababba abaliyo mweyammwe nammwe ey'abaludde esiridde. Kubanga waliwo be twakutteko ate ne gye tulaga tulabayo. Waliwo kabondo k'abantu akabadde katulugunya abantu eyo. Intelligence ne system gye tulina enaatera okubakwata era gy'abakwata
So buli crime yonna violent kati ekolebwa mu Uganda kikyali kituuza bano tujja bakwata bonna. Ekibuzo kikino bwe mbanga mufunye obukugu n'obutendeke n'ebikozesebwa nga tukyalaba abakyakubibwa bano abaze mu kooti juzi ng'ebinuubuli balinga n'okutambula kizibu olwo sayansi olwo obeera akyakola akyali wa mugaso awo. Omanyi kamera zino teziri robots. Kamera eno ogikwasa kyoyagala. Kyoyagala kyokwata. Kitwalabye si kituufu. Kyotayagala tokikwata. Naye era nandisabye nti omuntu bw'aba nga ddala ali impartial nga mutendeke ng'ate nga wa mazima asabe poliisi emulage abaserikale baffe abaafuna obuvune. Twogera mu kufana kuwona nti n'olwali tutaabaalo nti abantu okukwata omuntu wadde omu tekyali kyangu. Abaserikale baffe baafuna ebivune abamu baafuna ne fracture. Bano bali babifuna nga bakwatibwa nga during arrest. Abamu baafuna gundi fractures ne bamenyeka. Mukama wange Mr. Nanga ne mukama wange Afandelo Paul yakulaga bulungi nti bano abantu betwakwata si abantu bemumanyiridde nti simanyi bano babijambia simanyi nti bano yabbye mundu ku musirikale nga tugenda twakwatanga abantu abatendeke. So nga ebyo byokka byonna byemwalaga nti it was a result of a struggle. Ne bafuna ebinuubule mu mugongo. Yes. Okay. Yes. Naye nga mwe kyemuyita tocha era aba lawyers abamu abakimanyi obulungi bajja kugamba tocha kyekiki ate kibeera qualified kitya okubeera tocha. Afande wanganze ekintu kyentabula okubanga murashinga nti eyo yali result of tocha okubajjamu amawulire watyanga omusirikale yakuba omusibe ye nga ye ku lw'ensonga zetunoonyerezaako nti ye wettamutumira nakuba omusibe kati eyo teba tocha oyo osobola kumuteekako attempted murder or grievous harm or assault. Bwe kiba tocha kiteeka okuba nga kiri associated with an intention of getting information. Ndoza byandibanga waliwo ndowooza ne proceedings ezigenda mu maaso suits ezigenda mu maaso ndowooza era nga za tocha. Eno katukireke ekyo kasita okoze okwanukula okwo akabuuzo akatono nga tugenda ku kibuuzo ekisembayo ate nga kinene. Science gwe mukufunye kati ne training mu forensics ne byonna ebyo byafunye bisobola okuyambako emisango giri ejjaggwa ejja omugenzi Kaweesi n'abalala abaatibwa ne bakirumira bisobola okuyambako just bulungi nnyo babeere n'essuubi gye kawufu gye tuliko wadde n'ebiseera ebyo waliwo science eyaliwo waliwo ebyakolebwa scientifically era ne bikunganyizibwa ng'obujulizi DPP abulina poliisi bwe yamuwa kati bino byongerezebwako naye ate bw'ofuna evidence oluvannyuma nobweba scientific oba raw mulimu emitendera mwoyita okugiwa kooti nga yitowa DPP n'agitendalinga kubanga si kyegamba nti tate kati naafunye kino omulamuzi kikino nakyo kireceiving no mulimu emitendera mwetuyita ne DPP yennyini osobola kuleeta gwe kyoyita evidence n'agamba nti nze mu butendeke bwange n'amateeka gemanyi guno kino kyoyita evidence nze ndaba siyitawo ate oba kiyinza n'okutaataganya sabawabi wa government. Yes, so ye muwoza wa DPP abeera sabawabi then oli sabawolereza. So naye yekka ayinza okugamba nti wadde oleese science naye eyinza okutaataganya n'obujulizi buno bwene. So kyenjagala mbawulire naye wabeerewo essuubi nti emisango egyo abaatakirumira abaatakaweesi kigundu n'abalala obaoliawo twandifuna ekituufu obaoliawo yeessubi lyaffe ate nga lyessanyu lyaffe naye mu mateeka kyova olaba bateekako ekitongole ekiramuzi kyekiwuliriza ate mwattu n'amateeka gasiteerako kye tuyita standard of proof nga olina okuleeta obujulizi obwonkunadde the evidence that is beyond reasonable doubt. Kadde katuweddeko nina eddakiika ziri bbiri zokka waliwo ababadde babungesa eŋŋambo ku social media
bobo kiri kitya kati njagala okiwumbe mu dakiika zino 2 tugalewo program anti ngamboki ibana babadde babika president abadde babika abakulu muze mukwata kiri kitya kati kibi era twakyogerako still first of all mu cultures ezenjawulo across the globe nti okubika tebuba buvunaanyizibwa bwa buli omu muntu bw'aba afudde aba ne family mu family mubamu omuntu era alina obuvunaanyizibwa bw'okubanga afulumya amawulire ago oba oli awo ne family doctor bw'abanga mukozi wa sort media god forbid naye erina omwogezi waayo era yavaayo n'ayogera ebyo nti naye omuntu ye ayeetumikiriza n'atandika okwanawunsinga omuntu kijja kuba guba musango okubanga oyanawunsinga naddala by'otamanyi omuntu gw'obika nga mulamu bw'anaavaayo n'alaga nti ekintu kye waakola kyamukosa bubi kyamuyisa bubi as in he or she was offended fe ate tuba tukitwala ng'omusango era tukuvunaana nga tusinziira mu kawairo 25 Computer Misuse Act. Tuze tukikola abantu bangi abamu of course abamu bajja ne beetonda nenga abamu ab'emitwe eminene tubakyagize mu kooti ne bagenda mu mbuga z'amateeka n'abamu tubakonvictinze naye era omulanga era nakawufuge tuli ku bantu bano ntate gwo receivinze amawulire ago nga agasasanya tomumanyi tonana kukikakasa its authenticity oba legitimacy ate gwe naawe n'okitransmitting n'okisasanya nti obuli awo naffe tuyinza okukwata ate ekyomukisa mu bintu oyinza obutafuna eyakya authoringa kati ne tubanga tukutwala nti gwe wakya authoringa so tusaba ekintu ekyo mu kikomye kubanga ng'ogyeko okubanga nti musango n'embutonde bwaffe wano kintu kibi ate tekituwagira kale kyosembeza endowooza kye tujja okusembya nakyo ekyo kyennyini tuve ku mpewo ogambye nti abaforwardinga abasharinga bo message babeera bafunye naye nga si bituufu fake news nabo kennyini mugenda kutandika obavunaana okuvunaana ffe gwe tuvunaana ekisooka gw'ofendinza asooka kuvaayo kubanga kati nze bw'ovaayo n'obika apolo god forbid naye nga apolo n'akitwala casual nga talaba n'atawaaba n'ataloopa poliisi teba idle terina byakukola naye apolo bw'anaavaayo n'alaga nti ekintu ekyo kyakolebwa nti waliwo eyakitaddewo nga President Museveni bwe yakola webale nnyo ne bavaayo waliwo n'omwami eyajja n'awaaba bamuyitaani eyawaabera ddiini olwowasaava ebyo byonna ebyo kati bw'avaayo n'alaga okwemulugunya naye mutuufu aba yeetaaga bwenkanya kakati ye nga ye ayinza obutamanya omuntu eyakiofaringa ayinza okujja n'aripotinga omuntu eyakisaasaanya aye gwe okisaasaanyiza nti mattu oyinza okufuna ekizibu nga gye wakijja tomanyiiyo kati awo naffe tuba tukutwala era tukuvunaana afande ekigambo kimu kyokka eri abantu abali mu lockdown basuubize nti ate bwolyawo temujja kwongera ate okubatulugunya n'okubakola ebyo kakati ate bw'ogamba nti tetujja kwongera awo ekisooka tetukisalangako mulundi n'ogumu tubatulugunye sibula bannayuganda mikwano gyaffe naddala abalabi baffe ku Soul TV ekisooka mbeebaza ku lw'okuba musalamu ne musosowoza TV yaffe n'enganzi ku lw'amawulire amalungi n'ebigendererwa ebirungi ebizimba emyoyo oba oliawo n'ebyenkulaakulana twagala mutwagale naffe tuli baana gye muli tuli baganda bammwe ebitusobyeko mutusonyiwe naye ate byemumanyi nti bye birungi mutuwabule naffe tetuli ba mitwe minene tujja kubyaniriza tubiteeke mu nkola tulabe nga ffenna ng'ekitole okutwaliza wamu tuzimbe Uganda etalimu misango ate yeeyagaza beebaleje beebalire ddala toyanzeega abalaba Soul TV akadde kaffe kaweddeko mbadde n'obubaka bungi bwe mbadde nsoma wano ku mikutu nga beebaza SP Twine Charles mwebale nnyo okutulaba ate nawe tukwebaza Fandi Charles okulaba nga wetukuyita oyanguwanyo n'ojja n'obako by'otangaza ebikwata ku kitongole kya poliisi mukwano gwange Ssemwambo ndowooza okitegedde nti okusindika obubaka n'oforwardinga akamessagi ng'olabye nti waliwo gwe babise gwe n'omala gasharinga wandibanga kyandibanga kijja kuviiramu obuzibu toddamu okukikola obanga wali okikozeeko naddala nga mulamu kati baagaliza olunaku olulungi olw'ebyemizannyo Jeffrey Mwe lwajja Omunnyo Ku makya gukyagenda ddala maaso ze tusiima Apollo musibe bulungi mweraba